Nyege yatunyumidde. So baba bamwe babakomezaawo, bakyala bamwe twabakomezaawo, bawala bamwe bakomyewo kwa Nyege Yawedde. So oba oli eyo ng'oli mukyala nga bbaawo obadde omunoonya nga tomulaba, yamaze nadda. Bw'oba oli eyo ng'oli muvubuka ng'obadde onoonya girlfriend wo, kitegere yabadde mu Nyege tumuzizza. So mwenna abafumbo tubeebaza nnyo okutuwola ku babba bammwe ne bakyala bammwe. Kati bayinza okuddayo mu maka gaabwe. Manyi baside chick gwe mulimo gwabwe. Mukyala wo mako osigalayo, side chick yagenda mu Nyege. So we really had fun. Nyege yanyumye. Those who didn't go, mwabatagenzi. Nyege yanyumye. Although waliwo ebitatambudde bulungi, byenjagala abanyege mutereezeemu. Ekisooka security yabadde nnyingi nga teyeetaagisa. Okay, yasusse obungi n'ebyonoona. Checkpoints zayitiridde obungi eza security ezimu nga tezeetaagisa kabadde kajanja. Okay, tukimanyi wabaddewo bomb threat, America yavaayo netweetinga, naye tewabadde need for all that security. Amagye gabadde gasinga abantu obungi, emmundu nga ziri buli wamu, tekyabadde kyadde tekinyuma bulungi. Security yandibaddewo naye nga si nnyingi bwetyo. People were wabaddewo inconveniences nyingi eri abantu. Enguudo mwazigadde ng'abantu balina okutambuza ebigere for long distances. So security ebintu yabyonoonye, Nyege yagyonoonye. Obukuumi bwabadde bungi nnyo. Ng'olina oyita mu checkpoints nyingi zikebera ekintu kyekimu, wabadde just weetagisawo checkpoints 2. Esooka kukebera oba oyina ticket. Ey'okubiri yakebera zibbomu biki ne checkpoints 5 zabadde tezeetaagisa. Kyokka nga ne munda mu Nyege mulimu amagye mangi gakutte emmundu. Nzizenga ngamba ab'ebyokwerinda. Actually waliwo n'abasirikale be nalabyeko munda mu Nyege nga nabo banwedde kenge. So abasirikale bayitiridde obungi. Kyabadde kiteetaagisa nnyo kubanga already mwabadde maze okuuma perimeters. Naye toyinza kunwa mwenge ng'emmundu ziri buli wamu. So enguudo mwazisibye. So anyway, naye nga above all security mwakoze omulimu mulungi. Mwaswazizza America. So mu Nyege security yakoze omulimu mungi. Although inconveniences zabadde nnyingi. Abantu badde balina okuleka amamotoka wala nga bakebera ebiteetaagisa, oba oyina empeta ng'ogijjako. It was too much. Naye above all ne bazannyo security ya Uganda. In fact, bukyanga nnyenda mu bivvulu. Ekivvulu kya Nyege kye kyakasinga okukuumibwa. Nyege security gye yabadde nayo mbadde sigiraba nko mu bivvulu byonna. Nalabyeko amagye UPDF, nalabyeko military police, nalabyeko bomb squad, nalabyeko city, nalabyeko FFU. Buli kitongole kyabyokwerinda kyabaddeyo mu Nyege. Above all abasirikale abali muleya, it was too much. Nenga byonna babikoze lwa bomb threats ezabaddeyo. Nenga Nyege yanyumye. Of course
People had fun. You guys, we had fun. We had fun. Nyege w'omulundi guno yanyumye. Oze nkuba yatonye. Naye abantu tekyabalobedde kunyumirwa. So mwenna ababadde munoonya babba mwe twabakomezaawo. Onoonya bakyala bo, mukyala wo twamukomezaawo. W'obabadde onoonya bbaawo nga tomulaba abadde mu nyegenyege. Bw'oba obadde onoonya mukyala wo nga tomulaba onoonya muwala wo, university zonna zaabadde zikaze. Abaana babadde mu nyegenyege nga balya ssente. Abannayuganda nsiba mbagamba mulye ssente. Mulye ssente. Buno obulamu bumpi okusinga okubumala n'abantu abatalina mulamwa. Stop wasting time with people abatakwongerako. I continue to tell you that. Get time for yourself. Abantu mukola nnyo naye mukolerera bakama bammwe. Omaze emyaka 10 mu company. Toyina wadde kyolagawo. Ebintu nga bino binyegenyege bye bimalako abantu stress. People are stressed. Financial stress, family stress, work stress. Weetaagako akadde onyumirwe ensi eno.